Omugagga Lwasa ayogedde Angel yali emabega w'ekintu. Embeera ya case wa NBS si nnungi okwosaako Omuyimbi ekiro ky'olunaku olwaleero ASIMATUSE Brisher Kash bamusiimye. Ngenda kuba mbikutuusako kansooke nkusabe video gimpereka like oli ku Viki exclusive wamu ne Wonderboy Yugi. I thank you so much for subscribing by mikwano. Tubeera proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products basangibwa ku Access Building Ruwaga Road. Genda bajja kuba bakujjanjabisa eddagala ery'obutonde so nga ate ye Hajati Kaloddo musomi wa dduwa ajja kuba kulombera edduwa y'ensonga singa onaba oyinamu ebizibu eby'enjawulo buli kimu kijja kubanga kitambula bulungi. Kakati omwana mulenzi amanyiddwa nga Case embeera ye si nnungi ey'ebyobulamu lwa nsonga nti yapostinze Bambi ng'alaga nti obulwadde bumuli bubi era ali ku ccupa. Bwe mumulaba nga takoze mu weekend etandika ate mwebuuza ne mugamba nti ate abamugobye manyi bannayuganda n'okwanguya ekigambo bamugobye akibanguyira nnyo. So Case embeera gy'alimu ayeeyo ago nga tugatadde ku bbali. Mwana mulenzi Omuyimbi amanyiddwa nga Easy ono nga ye yakuyimbira akayimba akamanyiddwa nga atumbiza sound munnange lunaku olw'eggulo ekiro ekikeseza olunaku olwaleero. Bwatyo ASIMATUSE abatemu era nga bano bamugwikirizaako nga ava saidi ze muyenga gyabadde emunyonyo gyabadde ava okuperforminga mu kiro abwe batyo emmoroka ye ne babeera nga bagikuba endabirwamu ne bajasa era naye ng'omuntu akoseddwa byansusso abwatyo n'abeera nga addusibwa mu ddwaliro. Atago nga tugatadde ku bbali mwana mulenzi aba omugagga amanyiddwa nga Lwasa oluvannyuma lw'okuvaayo n'abeera nga asibibwa mu kkomera okumala akabanga avuddeyo n'abeera nga akitegeeza bulungi nti omukyalo ono amanyiddwa nga Lwasa Angel Lwasa ay'omu ku baali emabega aw'okulaba nga bamufoojinga obanga abamukola ki bamulukira olukwe olw'okubanga asibwa mu kkomera. Bwatyo omugagga Lwasa yeebazizza poliisi ya Jinja Road olw'okubeera empuliriza n'okubanga nzikakkamu yasobodde okumukolerako ku nsonga ze abwezityo ne zisobola okubeera nga aziggwa mangu ne bamuwa beyiro n'asobola okuvaayo n'addayo akakalabya emirimu gye wabula nnyonnyodde ku nsonga y'okuba nti akukusa gold okusinziira ku bujulizi oba ku poliisi bye yasooka okuzuula ng'emutute mu maka ge akyogeddeko ekyo n'agamba nti omwana gwe yawa signatures ze agende mu ministry emu approving oba egobe ku nsonga ze ye yakola obubi yakwata bukwasi ku luguudo lwa Nassa n'agenda empapula bwatyo n'aziprocessingira ku Nassa y'ensonga lwaki poliisi taginenya okubanga yavuddeyo n'ekirambika nti empapula z'omukulu ono ezimukkiriza oba ezimuwa olukusa olutunda gold anjingirire y'ensonga lwaki Lwasa yeebazizza poliisi ya Jinja Road okubanga Bambi yasobodde okumuwuliriza ensonga n'ezikwata kisajja kikulu era bwatyo naye nakkiriza ne bamukkiriza ayimbulwe wabula akoze eki bakuyita si kukungubagira akiikidde Angel ensingo ng'agamba nti bino byonna yabikola singa siye era mbu yavaayo nga bamusibye ali mu kkomera n'agamba nti omwami ono yamuwa gold yamuwa dola ku mazaalibwa ge eziri feeke. Ebyo nga nno bye bimu ku byongera okuleeta obujulizi obukakasa obufere bw'omwami ono. Ago nga tadde ku bbali mwana muwala amanyiddwa nga Brisher Kash. Brisher Kash munange ensonga ze zigenda zitererera ddala anti inspirinze ba tiktokers bangi era nga wetwogerera ku mulundi guno aline mwana mulenzi amanyiddwa nga Sefuko ayoyo ayogera ku TikTok ebiseera ebisinga naddala nga attackinga abantu abamu mu angles ez'enjawulo. Kati Brisher Kash bagenze mwana wattu ne babeera nga basisinkana era n'amuwamuko ne ku costumes ze zatera okukoleramu videos ze. Bwe njogera costume abye byambala ebyo Brisher Kash byakolera mu videos ze oluuse gomesi oluuse amakanzu. So Brisher Kash
yagenze bwatyo n'akola video ne mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Sefuko era bwatyo Sefuko n'atwala okusima ku eri Brisher Kash n'amwebaza nnyo nnyini ddala n'agamba nti abantu abamu tebasiima ng'abantu bakyaliwo naye ye Brisher amwebaza n'okwongera okukunga ba tiktokers mungere okukola oba okukolaganira awamu ensonga zibeerenga azibeera za mirembe. Bwentyo bwendabise olunaku olwaleero bampita Vicky era nga nsinzira ku Vicky exclusive wamu ne WonderBoy UG. Video tewerabira jimpeera ka like. I sign out. Yo, hey guys, guess who I'm chilling with? Mama. God, it is time for Brisher Kash never nange Brisher oh songo dere Nenga Sefuko, thank you for coming. coming. Chimene ndikiriza kwa actinga. Laila. Sena. Sefuko. Solo za dewe. Mami wange. Yeah, I'm just here with Sefuko. Nenga Brisher Kash kwagala nnyo. Nina ku Brisher wange. Omanyi mwa TikToker. Mugenda ne mwefula nti Brisher Kash mumwagala nnyo nenga tumwina kye mukola. Kati feka tukole wa katono ke sola. Anje nkoko muzungira tulunda tukwata video. Nenga Sefuko mutwala mu nimero simu bubi. Tugende